Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video, kigenda kuba kirungi nnyo. Kakati njagadde olwaleero tudde ku mulamwa gwaffe ogwa bizinensi. Tudde ku mulamwa gwaffe ogwa bizinensi. Yeetaagisa ki, ogikola otya, ki ky'olina okukola mu kusookera ddala. Kati olunaku olwaleero njagadde tutunuulire boutique oba tunuulira amaduuka agatunda engoye. Naye ng'okusingira ddala tugenda kutunuulira abo abatundira emabbali w'ekibuga, okugeza ng'otundira Nateete naye ebbali w'e Nateete, okugeza ng'otundira ng'eyo Busega, okugeza Makindye ng'otundira eyo Makindye, Salama Road, weewatyo eyo Zana neyo side bwayise ebbali eyo nga mukitegeera ebbali w'ekibuga. Nva ku baana abali mu kibuga makkati mu Kampala, naye tutunuulire mmwe abali emabbali w'ekibuga abakola amaduuka g'engoye oba abakola boutique, obuduuka obubiri obutonotono obwo naye nga butunda ngoye. Abamu batera buteeka mu kontayina, abalala bapangisa amayumba gennyini. Tutunuulire abo aba boutique. Okusookera ddala nga bwe nabagamba nti sooka onoonye ekifo nga kirungi nnyo, ekifo ekyo nga kirimu abantu, balaba nti abantu bawera bulungi, mw'oba oteeka kakontayinako oba mw'oba opangisa ennyumba. Naye okusingira ddala gwe wa boutique, kyenkusaba ng'oyagala kukola bizinensi ya boutique, olina okufuba okulaba nga wootadde bizinensi ya boutique ng'olaba nti waliwo ku bantu. Kati abantu abo era olina okufuba okulaba osooka otunula olabe nti naye abantu bano mu kitundu muno mulimu boutique mmeka mwe ngenda okuteeka eyange. Okitegeera, olabe omba temuli erimu osobola okuteekamu. Naye okusookera ddala kye njagala obbabuulira, bw'ofuna ennyumba bulungi oba n'ofuna kakontayinako, kyenkusaba era nga bwe nakugamba, sooka okekebejje bulungi, kakebere katunuulire ennyumba gitunuulire eyo mbumooli buli wamu, olaba oba temuliimu ddagala lirimu. Kikulu nnyo ekyo, nkina kibabuulira ku bizinesi gye nasooka. Naawe wa boutique olina okikola ekintu ekyo, tunula mu bumooli bulungi nnyo, weetegereze ennyumba eyo gy'opangisizza, kijja kuba kirungi nnyo. Kati girongoose bulungi nnyo era nga bw'obadde olina okukola, egisiigemu kalangi bulungi nnyo, kikole bulungi nnyo. Woomala kyenkusaba gisiimuulemu, naye ng'ogisiimuulamu nkusaba osiimuulemu n'eddagala. Eddagala eryo nalibabuulira lisobole okuggyamu ebyo abo ababaddemu bye baleseemu, ebisiraani, ebintuntu byonna ebya buli ngeri, osooke obiggyemu. Okitegeera, naye ogenda kubiggyamu n'eddagala lino, nkusaba ofune omwetango mwangu nnyo, ofune ke bayita akambula wamu n'ebbombo, biyengere wamu bulungi nnyo. Osobola obimaasamaasamu obisammulesammulemu oba osiimulemu n'ago amazzi g'oyenzemu eddagala eryo, kigenda kuba kirungi nnyo. Ndi ku ggwe gwagenda okukola boutique oba edduuka eritunda engoye. Naddala mmwe nkugambe mmwe abali mabbali w'ekibuga, ntunuulidde nnyo mmwe abakola boutique ezo emabbali w'ekibuga, ssente zammwe zifa nnyo. Kizibu nnyo wa boutique okumala ewantu emyaka 3, naddala abali ebbali abo kiba kizibu kuba aba asuubira nti agenda kukola naye n'atamanya nti ekifo kino kyataddemu bizinensi kituufu kinaakola, banaagula engoye era ekifo kino beetaaga mbaleetera engoye za ssente mmeka ezo ze banaasobola. Bannange ekyo kikulu nnyo okumanya bizinensi gy'ogenda okukola ne mu kitundu mw'oli bizinensi eyo gy'okoze enaakola. Engoye banaazigula. Sooka weetegereza ekintu ekyo omanye nti mu kitundu mw'ozze abantu abalimu beeyisa batya. Engoye banaazigula engoye z'emitwalo 5 oba mbaleetereza 15 ze banaasobola. Ekyo nno kikulu nnyo okukyetegereza mwe mwenna ng'omanya otandika boutique oba ng'ogenda kutandika boutique. Saagala otandike bizinesi ng'eya boutique ssente zo zife, kiba tekinyuma, zifa, ssente z'abaana zifa, naddala mu abatandika boutique. Ekyo ndowooza mukitegeera nammwe abali bagikozeeko. Buli kimu okikozeeko yezeemu bulungi, osiimuddemu n'eddagala lye nkugambye. Kati naawe kennyini gwe kagikola, nkusaba naawe onaabe ku ddagala. Naba ku ddagala nga ogenda kutandika bizinensi eyo oba eya boutique oba kibizinensi yonna, lwakuba leero tutunuulidde boutique. Kati eddagala gwe kagikola ly'olina okunaabako. Erisookera ddala olina okufuna ku ddagala eriyitibwa Namirembe, Olweza, Kayaayaana, ofune akambula,
akasekera wamu n'ebbombo bifune bulungi nnyo biyengere wamu onaabeko naawe otandike bizinesi ng'oli bulungi nnyo naawe naabako wejjeko ebyo bitali birungi ofune ku mikisa abantu basobole okukusekerawo bakasitoma abajja okugulako engoye ezo. Kakati ng'omaze okutereera bulungi nnyo n'abyeko eddagala naye bizinesi oginaaziza bw'ogenda okuteeka bizinesi kati otegeka kukola ki kusaamu ngoye kugenda kusuubula. Kyenkusaba sooka omanye nti mu kifo wano wentadde kiki nsobola okugatta ku botiiki eno kyensobola okutundira muno abantu naba nga bajja kungulako buli kanaku wamu batundire n'engoye ez'embeera ndeese. Osobola okutundira n'omanya nti nina akasente nsobola okukola mobile money. Kirungi nnyo mu botiiki omwo ogatteko mobile money. Mobile money negenda kufuula bize buli kanaku ojja kusobola okufunayo akasente. Ate ekitali ku botiiki, kuba botiiki engoye ezo z'olaba oli ajja kujja agula olugoye olwaleero agenda kumala omwaka mulamba okuddamu okujja oggula olulala. Mu botiiki omwo nnyini mu botiiki mwennyini osobola okugattamu bizinesi endala eyesobola okufuula bize n'otatunuulira ngoye zokka ezo. Engoye ezo z'olaba z'otaddemu tezisobola kubeezaawo kusasulako nnyumba eyo naawe kulyako. Botiiki eyo ng'obadde ogikoze kirungi ogatteko bizinesi endala. Bizinesi eyo naddala ng'omanyi nti bizinesi eno buli kanaku nsobola okufunayo 1,000 oba nsobola okufunayo 3,000 oba 5,000. Kijja kuyamba okusobola okukuuma bizinesi ya botiiki okusobola ogibeezaawo. Okitegeera kuba ebiseera ebisinga engoye ezo tebagenda kugula ngoye buli kanaku, kijja kuba kizibu nnyo. Omuntu ajja kujja osobola okufuna bakasitoma 10 olunaku naye ng'abasinga beegezaamu, abalala bakusuubiza tujja kudda, abalala bakebera bukebezi, kugamba n'omalako olunaku nga totunzeeyo wadde olugoye n'olumu n'oweza n'ennaku 3 nga totunzeeyo, so nga ate ekyo kibeera kya bulabe nnyo. Ebiseera ebisinga buli w'omala olunaku nga totunzeeyo n'okwata n'olwokubiri gwe kennyini esooka ofuna ebirowoozo bingi, muli weebuuza nti lwaki sikola situnda. Okitegeera ekirala obuvunaanyizibwa buba bweyongera wano obwetaavu bw'essente buba bweyongera, otandika okwewola ate nga bizinesi yo tekola kitetambula tekola totunda buli kanaku olw'ensonga nti abantu abo b'obeera mu kitundu ekyo ekisooka batya nnyo okugula engoye mu botiiki. Bakimanyi nti aba botiiki mubeera museera, ekyo bakitya nnyo abantu abasinga. Era kikulu nnyo oba okoze botiiki ng'eyo tunuulira nti olugoye nlusubudde 2,000 osobola otunda 2 kitundu oba 2-3 n'olyako ekitono n'osobola okukola ki okufulumya engoye ezo ne zigenda ne bazigula. Mukimanyi bulungi nnyo Gwe Wena ndowooza ali mu botiiki, kino kyenjogera okimanyi oli okirabyeko. Osobola okusuubula engoye n'osuubula engoye nga 50. Kiba kizibu nnyo engoye ezo zonna ozitunda ne ziggwaawo, wasigalawo engoye nga 10 ezo ne zifiira awo. Jjukira obeera olina okusuubula ate endala. Kati ezo 10 zifudde ate n'oddamu n'osuubula endala era n'okwo ne kwegattako endala era nazo ne zifiireyo wansi ne zisiiwuuka ne zoonooneka. Kati manya ezo ssente ziba zifudde. Bwe buzibu bw'oli mu bizinesi ya botiiki oba ey'okutunda engoye bwe zityo. Ekirala kirungi nnyo opime nti mu kitundu mwentadde botiiki eno abantu bano banaasobola engoye zino zigula ku bbeeyi eno kwe ngitadde. Ekintu kyo kikulu nnyo. Oba mbaleeteremuko ku za layisi, ndeeteremuko z'2,000, 15,000 mutwalo. Kibi nnyo okutunuulira omugagga yekka n'ogamba nti kansuubule empale y'abasajja 10,000, kansuubule ekiteeteeyi ky'omukyala kya 60,000 oba 50,000. Fuba okulaba ng'otunuulira abantu abo b'olimu z'engoye z'olina okusuubula, z'olina okutunda. Kijja kuba kirungi nnyo, ojja kuba okola. Wonna atunda engoye ezo eza layisi kokko n'otatunuulira ngoye za bbeeyi. Okitegeera kuba botiiki mulinamu obuzibu obwo, mutunuulira nnyo engoye ezo ezibeera ez'ebbeeyi, 5,000, 15,000, 7,000 ze mutera okutunuulira. Kye mbasaba mutunuulire kokko. Woba oyagala kukola omanyi nti ofuneyo buli kanaku ofuneyo kasente, leetayeko ne ku ssaati ezo batunda 15,000 mutwalo, oleeteyo ku buteeteeyi obwe obwa layisi gye buli bubeerayo. Okitegeera kijja kuyamba nnyo. Ogatteko n'ebino bye bayita biniigiina, ebigatto gatta ebyo, obugatto obwo obwanguwa, ebisiripa bigatteko. Leeta ebintu ebigenda okufuula bize ng'obadde okoze botiiki eyo. Ekyo nkikubuulira onaaba okikoze
n'oleeta ebintu ebyo ebigenda okwanguwa okutambula, kigenda kuyamba ogenda kubeera mu bizinesi eyo y'okutunda engoye bulungi nnyo. Fuba okulaba nga lw'ogenza okusuubula, suubula engoye gattamu ez'ebbeeyi n'eza layisi. Leeta ku bintu ebirala nga niigiina, obusiripasiripa ebipya ebiriwo, bitunule kuba bya layisi, mulimu ebya layisi 5,000, mutwalo, ebyo bireete ebigattogatto ebyo, obiteekewawo ku webweru ku mudaala, abantu bajja kujja babigule, naddala bavubuka wamu n'abaana abawala ababyagala nnyo. Kigenda kuyamba, onaaba totunuulidde engoye zokka, kijja kuyamba okusobola okwekuumira mu bizinesi eyo nga tekutamye. Kuba bizinesi y'engoye etama, ekyo nkibabuulira, naddala mu abakola zi botiiki nga muzikoze ebbali w'ekibuga. Va ku baana abatundira mu kibuga mu makkati mu Kampala abo baveeko, naye ndi ku mmwe abatundira ebbali w'e Kampala mmwe. Engoye zibasumbuwa nnyo, zibanyiga. Okuteeka engoye zo mu kakontayina n'osuubula luutu esooka n'otundayo engoye nga 10, esigadde ne zoonoonekera omwo. Ate olina okwongerako endala empya ezijja, kuba buli kaseera wabaawo engoye empya ezijja. Kiba kikwetagisa osuubule, naye buli z'osuubula mulimu ezidiba ne ziremeramu. W'okola bizinesi y'engoye gye twandiise botiiki, oba olina ssente za mobile money, teekamu mobile money. Omanye nti buli kanaku egenda kunfuula bize mobile money eyo, ebbali wali oteekewo n'engoye, otimbemu engoye bulungi nnyo, kijja kuba kikuyamba. Oteekemu n'ebisiripasiripa, kijja kuba kikuyamba. Oba tosobodde kuteeka mobile money, osobola okuteekamu ku firiigi. Firiigi etunda soda, amazzi, ebintu ntuweebiti ebikuyambako okufuula bize, kijja kuba kirungi nnyo. Naye kwegamba kyesaagala, totunuulira ngoye zokka. Kibi nnyo gwe wa botiiki okutunuulira engoye zokka n'ogamba nti ntunda ngoye. Ekyo kya bulabe. Zigenda kulema, engoye tezitambula nga mmwe mukisuubira mmwe abatannaba kutandika bizinesi, naddala eyo eya botiiki. Engoye tezitambula. Waliwo omukwano gwange yatandika botiiki n'agiteeka ku ndejje university. Nga omanyi nti abantu bagamba nti ku university kubaako nnyo abaana bangi, baagala okwambala obulungi. Kituufu, bagula bambala, naye obuzibu obuli ku baana b'ennaku zino, abaana bagenda ne benoonyeza engoye mu kibuga ate eza layisi. Jjukira gw'ogenda n'okola botiiki eyo, ekifo kya bbeeyi, n'otandika okuleeta n'osuubira nti katunuulire engoye ezo eziriko ez'abaana abavubuka ze bajja okwambala, n'ozifuna ku bbeeyi ate nawe n'oziteeka ku bbeeyi ennene. Kati ono ye bagezi, ye tajja kugulako gwe gwaliraanye, ajja genda agule ewalako oba agenda ayingire mu kibuga, agule mu kibuga. Kati gwe osigale n'engoye ezo nga zikulemye okutunda olw'ensonga nti bagamba oseera. Ekirala, abamu bakujevuna ekifo ne bagamba osigulaawo, sigulaawo, nagenda n'agula mu kibuga. Okitegeera? Kati n'olwekyo kikulu nnyo otunuulire ekifo ky'olimu, z'engoye z'olina okuleeta. Mulimu engoye eza layisi ezo ezirabika obulungi, osobola ozisuubula n'oziteekamu. Kwegamba njagadde gwe wa botiiki ky'oba otwala mu bino ebigambo byenjogera ekikulu. Bw'otandika botiiki ng'eyo, totunuulira ngoye zokka, gattako ebintu ebirala ebigenda okukuyamba okusobola okubeezaawo bizinesi eyo eya botiiki. Kigenda kuba kirungi nnyo w'onaaba totunuulidde engoye zokka. Nkulaze bizinesi osobola okugattamu, osobola okugattako mobile money, osobola okugattako okugeza library etunda firimu, osobola okugattako okutunda firimu, okusala ennyimba, okuteeka ennyimba ku memory card. Osobola okugattako bizinesi eyo ebeera ejja kufuula bulungi nnyo bizi, ate obeera ojja kufuna buli kanaku, ofuneyo kasente, ofuneyo 2, ofuneyo 5 buli kanaku, okusinga ng'okoze ngoye zokka, kuba zo tebagenda kugulako buli kanaku. Ekyo nkikubuulira. Kati n'olwekyo ng'otandika bizinesi ya botiiki, tunuulira ebintu 2 by'ogenda okuteeka mu ndoomo. Tunuulira ebintu 2, totunuulira ngoye zokka. Tekijja kuba kirungi. Ekirala, fuba okulaba nga ku ngoye ezo gattako n'ebintu ebirala, okugeza nga bwe nkugambye ebisiripa, niigiina, engatto gatte ezo eza layisi ezanguyibwamu ezo, zebasinga okwambala ezanguwa. Osobola n'ogattako ne siripa. Obitimba ebweru, okugamba abano abayitawo asobola okukyama just ng'ayagala kigatto oba ng'ayagala siripa. Kijja kuba kikuyambako. Kati wakyama n'alaba esiripa ng'ekyo n'akigula, watunula ne ku ssaati n'alaba nti oba agyegombye n'agiramuza. Tomanya asobola okuddayo n'anoonya akasente n'ajja n'aggulako essaati eyo oba empale eyo
nga naye ekikulu kya byonna olina okuteekawo ebyo ebisobola okusika omuntu ng'ali mu kkubo n'akirengera n'akyamirawo. Olutali lugoye bwe kityo bwe kiri. Fuba okulaba nga bw'otyo bw'okola ku bizinensi ya botiiki oba ku bizinensi y'engoye, gattako bizinensi endala gy'ogatta munda omwo mw'otadde engoye ezo. Kigenda kuyamba, awo beera ojja kuwangalira mu kutunda engoye. Ekyo kikubuulira naye ebiseera ebisinga abantu abo batunda engoye ezo eza botiiki tebatera kuwangalira wantu olw'ensonga nti kimusukkako. Agenda naaba nga atunda ngoye zokka, engoye ne zigaana ne batagula, n'amala wiiki nga tatunze eyo oba n'atundayo olugoye lumu mu wiiki. Ekyo nno kiba kya bulabe. Kibi nnyo okuba ng'okoze bizinensi nga mu wiiki otundayo omulundi gumu oba otundayo olugoye lumu. Kiba kibi nnyo, bizinensi ebeera tesobola kubeerawo. Ekyo nkikubuulira, ebeera ejja kugwa fulaati. Nga mu wiiki otundayo omulundi gumu oba mu wiiki n'otundamu ennaku 2, eyo teba bizinensi, eyo ebeera egenda kugwa. Ekyo nkikubuulira bulungi nnyo, bizinensi ebeera egenda kugwa. Fuba okulaba nga mu botiiki gattamu ekintu ekirala ky'otundiramu, kijja kuba kirungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri ku nsonga yaffe ey'okumanya bizinensi ogikoze otya, obaddewo otya nayo, onaawangala otya nayo. Bwe kityo bwe kiri. Tutunuulidde botiiki olunaku olwaleero. Bwe kityo bwe kiri. Kambawe WhatsApp namba yange, tusobola okwogera ku nsonga eyo ey'okukola botiiki, biki by'olina okugira, eddagala eryo, eddagala ki olina okuteekamu okunaabakokko okufuna ku mikisa. Bwe kityo bwe kiri. Namba yange eri 077873401. Eyo WhatsApp namba yange. Osobola okujja ku WhatsApp namba ne twongera okwogera ku nsonga eyo eya bizinensi eya botiiki. Mbaagala nnyo mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugyegatteko, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.